Program ez'amatikkira ku 31 nga Balaza tujja kubeera wano mu Lubiri e Mengo. Omukolo guno tujja kutandika okuyingira kubanga gwa ffenna abantu bonna bajja kuba basuubirwa wano mu Bulange mu Lubiri e Mengo, naye abagenyi abanaayitibwa mu ngeri y'enjawulo abayita ab'ebbaluwa bo bajja kuba batandika okutuuka ku ssaawa 4, naye ssaawa 2 ez'okumakya Wankaki ajja kubeera mu Ggule Obuganda. Yonna gy'oli okkirizibwa era oyitibwa oyanirizibwa okujja. Katikkiro asuubira okutuuka mu Lubiri ku ssaawa 5:05, era bw'anaaba amaze okutuuka wajja kubeerawo omwoleso ogw'enjawulo. Bajjajjaffe ab'obusolya bagenda kwolesa nga batambula nga bayingira awagenda okuŋŋaanirwa wano wennyini, era bajja kuba nga banjulwa omu omu, buli omu n'ekika kye. Ssaabasajja Kabaka bw'anaatuuka mu Lubiri mu budde obusuubirwa okubeera nga ssaawa 5:45, Ssaabasajja Kabaka ajja kwanjulirwa amakula, era bw'anaavaawo ajja kujja ayanirizibwe wano. Ssaabasajja Kabaka ajja kufuna ekifaananyi n'abataka, ate afuna ekifaananyi n'abavujjirizi, olwo alyoka alamuse Mujaguzo. Mujaguzo ajja kubeerawo ng'ajjudde. Omulamwa gw'omwaka guno Ssaabasajja yasiima omulamwa nti tuwagire ebika byaffe tunyweze Namulondo, era ebintu byonna bye tugenda okukola bigenda kuba ku mukolo guno nga bijjayo nnyo ensonga y'ebika. Ffe abazzukulu gye tulina okukuza okusobola okunyweza Namulondo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.